I bet oba mwena abasinga kano mwagategeddeko. Ku Saturday olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwe yagenda e Masaka. Abantu abasinga amaaso baali bagatunuliza abakulu aba DF ab'omuti ogwa Kyemeze nga bakulemberwa omukulu Mathias Mpuuga. Wabula ge tufuna kwolwo olunaku kigambibwa nti Mpuuga ye yali tasobola kusigala mu Masaka oba okuyimirira anywhere niya Masaka, which means mu Uganda yali tasobola kubeeramu. Era bakakensa mu kunoonyereza, bakakensa mu kutegeeza eggwanga, ekimu ku biraga nti bannayuganda ebyaddala bakoowu. Munnayuganda omu yalabako Mpuuga ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe ng'ali mu waiting lobby ng'ayeteekateeka okusimbula ofuluma eggwanga. Musomesa Lumbuye. Drones ne zimutegeeza era bw'ati bwe yategeezezza eggwanga. Mudusizza Allah yakimanyi. Successfully the Bluetooth has been connected. So Masaka is connected. Nanyini constituency adduse Misinde afulumye eggwanga. Kamera zange zimukutte ku kisaawe Entebbe mu VIP rongi ng'afulumye eggwanga ddu. Video etandise. Nze saagala kugamba information ne sikuwa bujulizi. Obujulizi olaba oyo mwami ali mu VIP rongi alinze Ennyonyi kudduka. Ali mu VIP rongi Entebbe ali mu VIP alinze kudduka kati simenyo oba Ennyonyi mutwalo ddawa ali mu VIP rongi agenda kudduka kati. Drones zimugudde ku ssaawa nga sanga 12:09 ngali mu VIP rongi adduka. Ngali mu VIP rongi adduka ku ssaawa 12:09 ngali mu VIP rongi adduka afuluma ggwanga. Does the pressure increase or decrease? Kyagulanyi ojja kutomeza abantu ebire nga tamanyi gye balaga ssaawa 12:09 Mpuuga badde adduka eggwanga nga pressure emuyitiriddeko. Nkidda mu saa 12:09 Mpuuga badde afuluma eggwanga. Oba Ennyonyi agenda kulinnya emboozi za Bungereza ne njagala bagamba Amasaka eresenga Mpuuga adduse mu ggwanga simanyi gy'alaga oba agenda Bungereza oba agenda Amerika oba agenda mu yali fulumye. Drones zimugudde ku kisaawe Entebbe mu VIP ku ssaawa 12:49 nga zingiremu yeggwanga abadde alifuluma. Lwaki? By investing billions of money okula nti Masaka tefuuka kyebaddemu olwaleero. Okuva lwe bagamba wiiki nti president ali mu Buganda Museveni yakaspendinga almost 10 billions nga n'olwaleero lutwaliddemu okulaba nti abantu b'e Masaka tebajja kulaale. Olunaku lwajjo military, jaati, poliisi, ghetto structure zaasuzze zikuba abantu emboko. Dotoddo RCC ku poliisi wanga bayise ebizindaalo. Tebagenda mu kampeni za Kyagulanyi. Naye bamaliriza nga bazze nga baspenze almost 10 billions Ugandan shillings ku lunaku lwaleero. Kimaliriza nga nannyini constituency adduse mu ggwanga. Nkuddire maisagala kuwa information nga sikuwadde bujuliza bakajja. Musharinge video. Nannyini constituency adduse. Gwe kuba ku simu yakugambe waali. Nannyini constituency adduse mu ggwanga akawungeezi kano. Kano kanadduse mu ggwanga. Wuuyo mulaba ali ku simu ali mu VIP rongi. Adduse mu ggwanga wuuyo. Age bayita amaanyi ga Kyagulanyi Pro Max Ultra. Kitegeeza omusajja already ayidde. Wenkubuliza, does the pressure increase or decrease? Ngoddamu
increases awaayidde tuveewaawo tugende ku information endala eyatulese. Tusooke tubaweeko footage katono wano president ng'afuluma ewuwe ku makya. Wano president akenda ku makya ng'afuluma ewuwe. O presidenti ng'afuluma makage okwolekera e Masaka. Wabula mu kwolekera e Masaka deployment gye baakoze yabadde mpitirivu nnyo. Baakoze deployment nga buli wambadde bataddewo abasajja bakuba abantu emiggo nga buli kimu bakitadde mu nkola okuva e Busega nga bakuba abantu emiggo buli wamu nga bakuba abantu emiggo. Eleza kamera ogenda bala wakuba bajja kumakya Busega kyakusanga kasanga ekyo ebadde diplomat y'abajjaati aba SFC abadde tuyuusi nga bakuba abantu kiboko ku makya kyakusanga kasanga ekyo njala bwa footage oyo musooke mutegeere embeera nga bwebadde e Masaka wonna kati eno ye deployment eyakoleddwa e Masaka. Ngenda bawa angles bbiri. Eno ye ange esooka. Eyo ange esooka. Ono Bobi Wine ni kiroto kya ntiisa. Balenge. Ono Bobi ye kiroto kya ntiisa. Museveni migate yuta. Bobi Wine ye kiroto kya ntiisa mukabanda ku migate. Balenge nani nabuka. Kiraba ya malachira. Ono Bobi Wine ye kiroto kya ntiisa. Kankudde ena ebadde deployment ngere ku muntu ogwo. Ono Bobi Wine ni kiroto kya ntiisa. Balenge. Ono Bobi ye kiroto kya ntiisa. Museveni migate yuta. Bobi Wine ye kiroto kya ntiisa mukabanda ku migate. Balenge nani nabuka. Kiraba ya malachira. Ono Bobi Wine ye kiroto kya ntiisa. Nenga do olulimi lubadde mu kavidiyo ako sirumanyi walujja mayiko balupatwa simanyi temumbuuza olulimi lulimu simpude megado simanyani sibitegedde sala kumbuuza nnyo nnimi zibadde mu vidiyo eyo nenga lulimi bwogedde bidda bituufu nga mbiwulidde deployment ebadde y'amaanyi saagala mbuuza lulimi ki lubadde bwoba migado baya I don't want to know as long as mutegedde nti Bobi Wine kirooto kya ntiisa ange endala yiino. Deployment bwe badde ku makya e Masaka naye nga baga nti etaffe etuusa mugenyi obudde gye bubadde bugenderera eyo ng'abantu beesomboola balinga Namutalo Munyaga Kente
Bino ku bikujjuko nga tetunnatuukayo njala sooka balagemu ku bikujjuko ebadde nga tetunnatuukayo bulungi nnyo mulyoke mutegeere buli wamu ngenda kujjawo njala sooka balaga ku bikujjuko ebadde nga tetunnatuukawo abaana b'Amasaka mukoze effujjo nali mukoze simanyi abadde jjajja yeekolera nga naye ali mu kulagula komredi yeekolera kulamusizaako ebadde jjajja yeekolera abadde mu kulagula essaawa ezo nga bawulira Bobi Wine engeri gy'atambuddemu ajja kutuuka bulungi nnyo n'abagamba wuno omulamu okubajja yoono yennyini ngeri owulira abaana bagamba bweza bwa mukaso ebadde jjajja yeekolera in the area bagiyita in the area yooyo yennyini bwe tuvudda wanjagala mbalage amagye gabadde mangi nnyo ku street yankubye ekiri Masaka kitokota poliisi ey'amagye n'ebyokulwanyisa naffe tuyiye bakomando n'ebyokulwanyisa otazanya otasikia omulabi oyo ye yabadde mu kirasi ye yaguze ennyanya ze n'agula n'eccupa z'amazzi nga tiya gaasi poliisi ey'amagye n'ebyokulwanyisa naffe tuyiye bakomando n'ebyokulwanyisa otazanya otasikia kati bwe tuvuddewo awo ne tutandika olugendo lutandise njala bbawa highlights tutuuke Masaka bulungi nnyo ezo zimu ku highlights eyo deployment